Alina okusomezebwa kungi era nga nina bingi ebitanganya kubeera ndowooza nga nsiba yadde olunaku omwezi omulamba naye olunaku sina lunaku olwasokera ddala olunaku olwaliwo nga olutandika mali terunaba kyali kira ekikeesa mandi nekuta ekiroto nga ndawo obuvubuka si mulokole kati nga yambadde empale nga bw'onu yambala empale n'ogyonooneramu omala ogyonooneramu mu ngeri zonna yonna neetoba newevuga mu ttaka noddamu noona newevuga mu ttaka kwegamba ngaetobye mu ngeri kati neetuuka neevunda nga mulimu neevunye kati bwe mulaba ningamba kati nalinga wano nga ninga wano bwewati nemutunuulya nemwetegereza nenoonya ekyomukolera nga sikiraba ekituufu n'ekivunyo ekyesukkako nga nina mwesamba mukama yebazibu infacti namugamba oba weyongereko eri oba semberako eri kati bwamala osemberayo eri wayitawo sekendisi ntono nnyo ngenda olaba ate nze nyambadde empale egyabadde ayambadde ngamba kiki mukama yebazibu kyemanyi nawe oyinza okukitegeera mukama yebazibu ng'akitegeeza Yesu alina wayogera n'agamba nti yagamba kuvuma naye yali ayogera ku kibi ekimu nti singa oba ovumye okoze ebibi byonna kitegeeza singa oba ovumye tolina njawulo namuddi tolina njawulo na mwenzi tolina njawulo na malaaya tolina njawulo na musamizi bakitegerekeka kati oluvannyuma ennyo engera wali olunaku olwaddako nampa ekirooto waliwo omuntu ayagala ng'alina ennyumba naye ng'ennyumba ziriko obulokoloogo n'amadinisa ng'ayagala muyambeko ngende nga nkujjajjako mukama yebazibu nemanya nti nze era obutali butuukirire naye ate tekimwanidde nze nzekka kubeera nga neesabira oba nga neefaako nzekka naye n'okubeera nga nkolaki nga mbaako n'abantu abalala benkolaki bensabira kati okusasira kwa katonda kuno kutusindiikiriza okubeera nga tetukoma okwefaako ffekka katonda nga bwatusaasira tulumirirwe n'abalala okubeera nga tutwala eddaala oba omutango okubeera nga tubasabira mukama yebazibu tugenda kusomako mu Nekemiya essuula esooka Nekemiya esooka olulimi lwokutaano nenjogera nti nkwegayirira ayi mukama katonda w'eggulu katonda omukulu ow'entiisa akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye mukama yebazibu olaba okusaasira kuno nga kujja kutambulira mu ndagaano kati bino ebigambo Nekemiya byayogera wano yasooka kumanyisibwa oba kutegeera nti waliwo ebyabaawo era ebibanga byabaawo ngeri ki esobola okubijjawo najjukira nga waliwo katonda akwata endagaano y'okusaasira nga tewali kyonono bajjajja kyebakola kyatayinza kusonyiyibwa mukama yebazibu kakitegeeza okusaasira kwe tulimu kuli mu ndagaano katonda tolina kibi gyosobola kukola n'atakusaasira tewaliwo ngeri yonna gyosobola kulowooza n'ogamba nti nze nayonoona nnyo naye katonda tasobola kunsonyiwa naye weetaaga ekintu kimu kwekutaapinga okusaasira kwa katonda kino ekintu nzize nkyogerako era emirundi mingi nze katonda akiŋŋamba simanyi lwaki bikulako mu Timoseewo ekisooka 4:10 atugambye bwati kubanga kyetuva tutegana ne tufuba kubanga twasuubira katonda omulamu omulokozi w'abantu bonna okusinga bw'abakkiriza mukama yebazibu tewaliwo ngeri gyogera kutaapinga mu kisa kya katonda nga totegedde nti weetaaga okusaasira nga tokkiriza nti wasobezza nga tokkiriza nti tosaanidde yeyo engeri gyogenda okutaapinga mu kusaasirwa ka katonda ekyo Dawudi kasita yakimanya buli bwe yasobyanga ng'agwa mu maaso ga katonda mukama yebazibu ng'akabiira mukama ng'agamba mukama asaasira kati abantu abamu twonoona ne twamanya nakumanya nti no twonoonye eyo lwaki tetuva mu kibi tetuva mu kwonoona mukama yebazibu kikwetaagisa okukkiriza katonda alokola abantu bonna nooza lwaki abakoona tebalokola mukama yebazibu
kitegeeza tebakkiriza. Nabaako obujulizi wano omusajja omwana nga tesobola kwenona kubanga soonona, kitegeeza tanaba kimanya nti mwonoonyi, nga kimugwanidde okusooka okutegeera nti mwonoonyi alyoke yeereye. Tusomeko mu Ngero 28:13. Abika okusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti abika okusobya kwe taliraba